Njagala okwanirizaako mu love story ey'olwaleero. Love story eno eri love story ya muntu omu nenge erimu love story satu. I can't just say nti erina obutundu busatu, no. Love story eno erina ekitundu kimu. Tugitandika kati, tugimaliriza kati. Enjawulo nti story emu erina stories satu nga ziri independent, completely different zitya. Sister agenda kutunyumiza ku relationships ze n'abasajja basatu. Buli relationship gyanyumyako eri independent. Actually lwabutaagala kuba nti nkuteeka ku bunkenke ogambe nkwegayiriza newulidde ne story, it would make more sense nga love story eno tugiwulidde buli story ne tugiwulira lwayo, kubanga buli story gye tugenda okulira erina ebyokuyiga, erina challenges, erina obulamu bwayo independently. Naye ate story si mpanvu, so it would not make sense a story yalibadde eggwera mu ssaawa emu otandika ogikutulamu obutundu kubanga njagala ekyo kiveeyo. Naye njagala kutegeeza nti eri agamba bwe ngamba nti this is one of the best love stories, nsinziira ku ki? Era gwe okugamba nti bannange mpulidde story naye love story yali esinga okubeera ey'akabi, kyo kita okubeera ey'akabi okubeera ennungi, wali okisinziira ku ki? Yalimu okufa, yalimu okweroga, yalimu bali be mwalaba oli gwe baasalako ebinoso, kugamba osinziira ku kyogamba nti this is the best love story. Kyenyiza okugamba nti this is a unique love story. Nga tutandika love story eno, njagala ebeera ekyokuyiga eri abakyala. Bwe waba waliwo abantu ba risk taker, abantu abatekinga risk, abantu abalina lo, be bakyala. Omukyala emmotoka n'emuyimirirako ku kkubo n'agiyingira, tamanyi ayimiridde mutwala, n'amutwala stranger. N'osanga omukyala kati mwawulidde kiboozibozi, sister yatambula olugendo lwa ssaawa ziringa 5 ku 4 ng'ava gy'ava n'ajja ayingira Kampala n'agenda e Kasubi okusisinkana omulenzi. Omulenzi yamutundula vanira ekiro ekyo, n'akeera n'amufulumya ng'omugugu, n'asiraanira mu kibuga olunaku lulamba, n'afuna omusajja omulala eyamulonda ekkubo enkeera y'olunaku olwo, n'amutwala n'amutundula vanira. Byenjogero oyinza okugamba nti oba ngero zaawe akalimana wangu, but check that kiboozibozi gye kiri nga sister anyumya ku bulamu bwe era ng'ajanagamba nti bino byatuuka ku nze. Nkiddamu nti love story eno kubeere kulabula eri abaana ab'obuwala nti mbabuulire abaana ba Falaawo musaana kubeegendereza. Olaba muganda wo, tugeze gwe oli babiri baakuzaala nakato, olaba mugenda ne musika n'olaba nga actinze weird, nokaba n'omuntu gwe twava mu lubuto lero mu DNA emu nga actinga so weird. Naye omuntu gwe wasanga nga gwe baakuzaala kyamuliibwa, oli bamuzaala yiri kaseese velocity waabwe. Kakati oli yakulira mu nsozi, wakulira mu bikko, ebyo kabi baawula. Ne nkugamba nti okwegendereza naye olumu risks mu taking ezo ezitali worth kutekinga nga nene. Love story eno erimu ebitakkirizika. Hola sijja gamba thriller kubanga abalabye ku bufirimu obwa thriller to comparing a thriller na hola. Erimu ekitundu ekya hola, erimu kye bayita love story. Ekitundu ekisooka kirimu pure love story, aka love story nga ddala muhabbat, ne mubeeramu love story naye nga hola. Nkiddamu hola, ne mubeeramu ekitundu ndoza ba drama. Gwe omanyi okubeera n'omuntu mu relationship ne mwesabula, ne mweyagala, ne mwekyakala, ne mwetambula, ogenda okuzuula nga omuyaye abadde akutunula vanira bulijjo nga bawa maama w'omuto. Era ku nkomerero ya bena sister alistaka alina wayagala tumuwera amagezi, wallahi nga bizitowa. Don't judge, learn, pick a lesson. Omuntu nga mugezi ayigira ku nsobi z'abalala, omubuyabuya ayigira ku nsobi ye eyiye. Katandike love story eno mu B.
tibwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenzikiriza endala mukama abe nammwe. Nkulamusizza nnyo Mr. Sozi ne bafollowers bo bonna. Mr. Sozi, I've been following you since 2020. Nze mpuliriza emboozi z'abaana. In fact, Mr. Sozi, eno channel, I can call it, it's a global inspire. It's a global inspire cause engumiza nempa n'ekigambo nenzijukira ekigambo kye bagamba nti everyone has a story to tell. Kituufu. Mr. Sozi, emboozi yange okukola kwange sijja kutandikira ddala eri wansi kubanga it will be long. Nja kubanga kale njogera waba weetagisiza ennyo. Mr. Sozi, nazaalibwa eyo kampiteyo Masaka. Nazaalibwa, I'm the first born and I have other 4 siblings. Tuli abawala 2 n'abalenzi 3. Maama ne taata baaliwo nga bombi bakozi, ne tusoma ne tukula bulungi. Ewaka embeera teyali nnungi nnyo, teyali mbi nnyo, nga tuli wakati nga kale tetujjula. Ne tukula ng'abaana. Bwe twakula, bwe ntuuka mu senior 4, muzeeyi emirimu ne giba nga egyonooneka nga si mirungi. Jjukirawo ffenna tukuze, ffenna tusoma. Kati nagenda okulaba nze yasomeranga mu masomero g'ebbeeyi, batandise okutuuza amasomero ga gavumenti. Era tetwakitwalanga kikulu nnyo kasita obulamu butambula. Kati ate nga muzeeyi gwe nalindangawo okulaba nga kumpi buli lunaku kumbe emirimu si mirungi. Alindawo nga lumu maama yalina gwe yanyumizako ku bikwatagana n'emirimu. Emirimu si mirungi, gyayonooneka. Era nga maama yasigala hasolinga ne tubaawo. Tusoma ne ntuuka senior 4. Bwe ntuuka mu senior 4, nendabya ddala ng'ebintu bikalubye. Ebintu ne bikaluba, essente tewali ez'okusoma. Era maama bambi yafuba nnyo nga wekisoboka ne nkola senior 4. Ne mpita. Kakati mu senior 4 ne ngamba kati wano nekiddako kunoonya mulimu. Nina kunoonya mulimu. Kati waliwo ssenga wange ng'abeereyo Busia. Ssenga wange oyo nga ntumyanga nga bannange oba neeyita ani ya rabbi kaneeyite Firdaus. Nga ssenga wange agamba Firdaus ajjeko eno awumbuleko eno ajje. Kati ye muzeeyi ffe twakula nga tebatugabagaba ebyombo, simanyi genda wuumula, simanyi kubeerako ewaani. Ffe twakulira waka. Twakulira waka, ffe muzeeyi tatugaba. Kati muzeeyi mulaba ono omwana okumugaba ku gino emyaka. Tunyagadde omwana ono abeere wano. Era maama n'agamba oyo ssenga olwo nga tagaba baana. Mpozi ng'omulemeddeko naye nga okugaba omwana si kyangu. Oyo n'ayogera ne muzeeyi. Muzeeyi n'akkiriza. Ne ngenda eyo Busia Ewuwe. Busia ntandika okubeera eyo Busia ng'embeera simbi ewa ssenga. Tubeerawo bulungi nnyo ne bawala be ne batabani be. Kati nga bakunfunira ekyokukola era nga tusobola ebintu eyo Busia Kenya. Engoye bye bitengi biki nga byayagala naye nga muyambako nga gwali omulimu gwe. Kaakati lumu nali ndi awo, waliwo omusajja nga ndaba. Omusajja oyo nga buli lwaggulo nteeka okumulaba. Buli lwaggulo ate kuyitawo wakaawo nga ntunuulira banaye ng'omuvubuka teri muvubuka yali musajja nga ntunuulira ne ngamba Mukama onanfaananiriza amanyi simubuuze.
nali ndi awo natandika okungobereranga paka nategeera wagyenviira. Bwe yategeera lwali lumu ate nempitawo nga wayise nebbanga ndowooza nga mwezi mulamba ndaba naye ng'omutima guŋŋamba ono omuntu oba ndowooza waliwo yayandabye era kati nange bwempitawo ekyo ekifo nga waliwo omuntu agenda okuntunulira ennyo. Omwami oyo lumu nali ndi kutambula olunaku olwo lwennyini lwe yayogera nange najja nga ngoberera n'aŋŋamba Assalamu alaikum. Kwanza alaikum salaam. Nkyuka bwe nti nga yeeyo oli gw'atera okuntunulira nga muddamu nti alaikum salaam. Gwani? Ngamba waliwo obuzibu? Koya nedda. Omuntu aba kubuuziza erinnya waba waliwo obuzibu? Nga ngamba nti nze Muniiru. Nze gwe Muniiru nti kirungi. Tutambula. Akutte musawo ze zombi atambula. Tunyumya. Anyumya kale nga simuddamu nti birawo tiba tuli kunyumya nnyo kiri awo. Omwami we n'aŋŋamba gwani? Ne mugamba nze Firdaus. Gwe Firdaus nti kirungi erinnya ddungi. Erinnya lyange eriina erya Firdaus ndikozesa wano. Ne sitasozi omwami oyo gwe bayita Muniiru n'aŋŋamba obeera wa? Mugamba mbeera waka. Ne mugamba naye oli kungoberera nnyo senga ajja kundaba. Lekerawo okungoberera ennyo. Omwami oyo ne bambi n'alekerawo n'addayo. Enkeera era ne tugenda okukola kati mba nvaayo nenga obankyuseko ku kkubo muto ne gungamba neddawo eno enshuti kati nze gye mmanyi era nempita banaye ng'omusajja waali subhanallah ng'omusajja waali kuno ate n'angoberera n'ampa salaamu ne muddamu n'agamba Firdausi nga mpenjaga okwogerako naawe ngamba twogere kisinga nga mukambwe kiki kyogenda okwogera nange ye gwani? N'agamba bannaye nakakulabira ekiseera kiweze nga nkulaba naye nga mpenjaga okwogerako naawe oze nzimbuulira ki ky'oyagala. Nambuulira Firdausi mpulira nkwagadde njagala obe mukyala wange sagala obeera nti oba byakweyagalako njagala obe mama w'abaana bange. Neŋŋamba bino muzeeyi byataayagala butya ku makya nga nze ngenze ngambye muzeeyi nga muzeeyi nakuba omusajja. Ekyo ekigambo kyalinga kinene ewaffe maama. Ekigambo kiwaffe y'omusajja subhana malik. Mugamba kati ngenda kutandika nti ekigamba senga nti waliwo omusajja agala okuntwala simanyi biki simba naye mutuufu sinene engeri gy'ensola bimunyonyola kubanga oli mukambwe omuzibu. N'agamba nedda kale gwe nze ndagira nja kujja njogere naye. Agamba wamunaayo nkubisiza emiggo gitali mitono. Omwami oyo ne mugamba nedda tojja. Process yo yatwala like almost some good month like maybe 6 to 7 months. Nga takoowa ng'oli mwami takoowa kati with that period of time n'abayinga attention yange nange ntandika okubeera concerned era nga nange mba simulabyeko wali ngamba era walinga ebiseera nga ekyolumulumu simulabawo omutima gusigala gwebuuza era kuba kitazzeewo wali kuntunuulira. Omusajja olumu n'agamba mpaka enamba yo nengamba sirina ssimu. Nagamba sirina ssimu senga nalina kasimu kange kamapeesa. Nagamba sirina namba sinanga tulina ssimu ngenda kugulira essimu. Gonzo era kugulira essimu nti tongulira essimu senga bw'anaagiraba ajja kunzita. Naye katukoze tutya tulinako oyo mukwano gwe yenna ku ssimu osobola okumuwa enamba yange. Nze sirina neŋŋamba naye namba we gimpewe n'abafune ng'obudde njagenda nkakukola boxing kubiri.
nga ntwala akasimu ebisebe twakosanga layini nga bagiyita Celtel Celtel nga ngenda ngula airtime wa Celtel nga ntekeko kasimu kange nga mu BP nga bannange yayanguwa okukuba nga mu BP nga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Firdausi gye baleka omukwano bannange okubidde obudde obulungi netunyumya kiro kati nga mulumu gye nali nsulamu muwala wa ssenga yayina nga basajja be Bannakenya nga yaŋŋamba tugeza kubuulira ssengawo nti n'abantu benjogera nabo nengamba kakitegeeza nange nsobola okwogera n'omuntu ono nga ankubirako ne twogera bwetyo nagamba ani we gwoyogeranga naye koza ono kasitoma atwala bitengi nga tutandika mpola kati ne mugamba kati omuvubuka oyo obudde bwatuuka mu kunyumya ennyo awo twanyumya ennyo bambi nempulira nga kati ntandise okumwagala ebyaddala kati nze ewasenga kati ne puroguramu eziddayo Masaka sirina saagaana kuwulira nfunye omusajja omuvubuka oyo natandika nga kumpa nga sente nga mba muza Kenya mala ampadde eky'ebitaano kya Kenya ampadde eky'olukumi ky'e Kenya sebono ng'eky'olukumi ky'e Kenya okuzituusa mu sente za Uganda nga sente nnyingi by then oba zaalinga mitwalo oba ng'etaano oba ena kitundu nkati nga ziri sente sisobola kugula kintu kubanga senga yali atugulira buli kimu nga sisobola kugula kintu kubanga senga nga nebwakulaba n'empale empya ng'ayagala okumanya empale yeevuddewa kati nga nze sente zange ntereka endyako buli esente zange bwe nzitereka bwe ntyo munnange omuvubuka lumu ng'ayagala tutundule ki vanira ya rabbi nagamba Mukama Katonda wange nze nfudde vanira nemugamba wansuubiza tujja kumpasa kwakitu papa nga tekirina buzibu era tusobola okukola ki okutundulako neŋŋamba ya rabbi nasooka birowoozo ebyo bya vanira bannange nendowooza ebya vanira bannange nendowooza ebya vanira n'omutima bwe gunnuma kati nga nze mmanyi nti omuntu wetu kati nga nze nakula manyi nti ebyasirimu kale saabifangako nnyo naye ate nga nali nti olubuto wakibara bannange nali nti olubuto nga ndi muwala muto nga siriimu ate ye nzijjuka obudde obwo saatya nga siriimu omusajja oyo olunaku lwatuuka lumu bannange yambembereza yankwata mpola yankwata bulungi kyadda kinenzikiriza senga yageze Nairobi neŋŋamba eno ye chansi yokka gye nina bwenfiirwa eno chansi sikyalina chansi ndala munnange Mr. Sozi muniiru oyo nga nzikiriza kumbe muniiru by the way muniiru yali yafunako omukyala yafunako omuwala ne bazaala abaana babiri ne baseparatinga kati nga ngambanga nti nina abaana bange babiri konza oke tekirina buzibu muniiru oyo nga kwolo tantwala waabwe nga ntwala ewaabwe yasooka kumbuuza biki by'osinga okwagala okulya banaye nga namanya agawogera byenjagala okulya sigalina ndi kweraliikirira kufuna lubuto naye ate mmaze okugendayo nengenda ewa muniiru najja nankwata ku bbeere ya rabbi bwe yankwata ku bbeere nga mpulira ensonyi mpulira bana njagala obaggale wa nyuuyo neve nga nzikiza yeerimu ate nga byali misana omuvuka oyo naŋŋamba nanyambula engoye mpola banyambula engoye nenayambula ezize nga
ntundula vanira omuvubuka lwe yanzijjako embuzi yange bannange nalwala nagamba oba ngambe nti ndi mu periods ewasinga omugongo omubiri gwanuma ebisande nga sobola kutambula bulungi ebintu byano kubanga ffe waka muzeeyi yalinga mukambwe nga nti okukola ekintu ekyo bannange nga ntya nga ffe baffe bagamba omuwala ekyo ekintu olina kikola nga bakuwasizza oli mufumbo awo ono ndi mu 17 years that time nalina 17 I recall engamba ya Rabbi okutambula sobola omusaayi guli kujja omuvubuka yasanyuka omusajja n'asanyuka nnyo nagamba nze kusooseko ngenda kukuwasa nakaba nenkaba naye nga sikukaba nti kulaki akikoze bulumi nga mpulira binnuma okufa obufiibwa naye buli obulumi ebbanga liweze niba naye nkyabujjukira kubanga ndowooza nalabira obanga gwe wayisizaayo jambiya oba kajirita kapya oba kiso so nekyaggwa ndowooza oba kuli okwagala kweyanjagala nga ndowooza kweyongerako emirundi emirala 10 maama nze yaŋŋamba ngenda kwogera ne maama tujje wasengaawo nze nkwagala nze neetogeza kulaga nti wali ondabye kuko nze nedda kati nga bayogereyo ne nnyina n'abako omuntu gwabinyumiza nga bali omuwala ali mu kitundu bwekiti owa gundi muniva mwagala abantu abo ne bagenda ne boogera n'essenga era kola abagenyi bwe bajja nze neefula nga talina kye mmanyi bajja wakaawo ne tufumbira abagenyi bafumbira abagenyi ne boogera n'essenga bavuga n'essenga ekiro ekyo senga nampita bwampita nangamba Firdaus jangu ngenda gyali kamera nanguza Firdaus bwebanga ofunye omwami osobola okufumbirwa nensooka nsirikirira ne mugamba senga at least nandiweza kwanza 20 years oba 24 awo we watyo okiraba otya kubanga wali wansuubiza nti ojja kuntwala mu koosi nsooke njige koosi yo naye nga teyantwala mu koosi nali nkola bukozi nga tukola naye ku dduuka lye ery'ebitengi naye nga muzeeyi muwuliza maama mbawuliza bonna ngera wala bamanyi nti embeera gye ndimu simbi n'agamba nedda oba ngaofunye omuntu ng'omuntu mulungi ajja okukuuma osobola ogenda obeere wuwo konse nja kuddamu so puroguramu ngimanyi munange nga mugamba kale tekirina buzibu naye nja kuddamu nsisaawo eno nenzirayo nga mbiipinga omuntu wange ng'akuba ng'atuseka ng'atunyumya ng'atuseka kati mugamba bye bambuziza nemugamba beti nebetnagamba kati kiwemu ennaku 3 mala omugambe kale tekirina buzibu era senga n'addamu n'ambuuza nemugamba kale senga tekirina buzibu koye nti kale nja kukubirako maama w'essimu njogereko naye kubanga taatawo mumanyi ku ssaawa eno kubanga ye alina essuubi nti bwaddamu kufuna essente ayagala kukuzzaayo ku ssomero nga senga ayogera ne maama maama ye teyagaanirawo yagamba omwana mufa ky'okwononeka ajja atufunire wano embuto ze tutamanyi nga waliwo omusajja aze ate nga wavunaanyizibwa wakiri akola ki afumbirwa omuwala waba nga asiimye tekirina buzibu nali ndi awo maama nga yeesuula mu ddene paka busiya aze yansanga ndabika bulungi nnyirira nga nina ssente nnyingi naye nga sisobola zimwa kubanga naye yali kumpi looya mulamba mu kubuuza ebibuuzo nengamba kansirike ne ssente zange omukazi nayinza okunkubira wano kati bali ne bapanga olunaku lw'okujja wasenga n'abantu be n'omuvubuka neyagirako
nenya bagulira olugoye olwo engoye zaali bbiri nga nnungi buteeteeyi. Nenya balinga nembuuza omuvubuka ng'asiimye. Awo ne bakola okukyala, ne tukola introduction ne wedding byonna byali olunaku lumu nga nnyingira ekiyungu. Nga mbeera n'omwami wange. First year ne saafuna mwana, nze yatyanga olubuto ng'olubuto nkyalufuna. Nga saafuna omwana, second year sirina mwana, third year sirina mwana. Kiki? Era nga naye ambuuza, Firdaus kiki? Nze munange simanyi naye nange mpulira njagala. Nga tuli eyo busa. Omwami afaayo, omwami yanjagala. Omwami oli yanjagala ya Rabbi. Nga nze mpulira nga abakazi abaloga abasajja. Nga nebuuza nga bannange kulwaki baba baloga. Era nga nze oli wanyumya ku kyeddogo, omukwano gufa. Bwe mpulira bona mu bufumbo nze omukwano gufa. Natula n'omwami we like 8 years nga tetulina mwana. Oluvannyuma Allah nampa omwana omulenzi. Bwe nazaala ndosopa omukwano gweyongerako ne tubeerawo bulungi nnyo. Omwami oyo bebi waffe yali yakaweza emyaka 5. By then omwami lumu yadda ewaka. Kati nali ewaka otwalinawo ekibiina nga nze chairman, nze mukasi w'essente. Nga nze chairman, nze treasurer. Kati nempulira sound y'emmotoka y'engejja ngadda ne ngamba bano ab'ekibiina titemudduka. Baby gundi ali kukomawo. Nti yo tegedde gye kunze mmanyi era twali tujawo ng'akomawo. Kati n'okumawo ng'awenyera. Nemubuuza obadde ki? Masopolo akusise. Ko ye nedda mbafuluma mu mmotoka naye mu butuufu mpulira oba nga kine nja kutereera. Twalinawo buno bw'okusigako oba diclofenac obw'okusigako ne tusiigako. Waliwo ne buspray ne tusprayingako ku kigere. Omusajja teyaddamu kusutuka, yatandikiraawo ekigere nkifuka ekigere. Yalwalira ndowooza emyezi nga 3. Allah n'amukoola n'afa. Nga tanaba kufa maama ye yasooka okufa anzaala. Mu mwaka ogwo gwennyini. I mean now yafa mu 2016. Maama yafa mu 2016 omwezi gw'okusatu. Mba nvaayo ku lumbe e Masaka nzira ewange. Omwami yanwala okunnona ng'olumbe luwedde. Wayitawo emyezi oba nga 2 naye n'atandika okulwala. Era naye n'afa omwaka gwe gumu ogwo. Era ogwo omwaka gwali muzito. Nnyo gye ndi naye Mukama yangumya. Nkulabira ennaku. Ngamba Mukama Katonda bange kikino. Kati ng'eri gye nali nafumbirwa balamu bange ne babeera omulamu wange ayagala aneddize ate nga alina abakyala 3 nendaba nga siibisobole. Kati nze nemanya weakness yaabwe baali baagala nyumba. Nengamba maama sikanju, nengamba muzeeyi nti baagala enju yabe yiyo bakole ki? Bagitwale, nze sijja kusobola bujja. Oyo omwami mumanyi n'abakyala be mbamanya. Wakiri kangende nze omwana omu yekka bw'ati. Allah ajja tuwa kangende. Nga tuvaawo nga tudde waka nga tutandikira ku 0. Nasitula just ebintu bya mu nju byokka enju n'engirekayo. Nga tudde waka nga tutandikira ku 0. Tetulina. Kugamba sirina. Ekyo ky'ekitundu ekisoose ekya love story ya sister. Olumu tugamba nti abasajja babi, abakazi babi, ne wali abantu abalungi. Mpa ekitiibwa omuntu ajja n'anyumya ku bulamu bwa relationship ye n'omuntu omu. Naaba nga tamwogeddeeko bibi. Kugamba tayogera ku tsunami, tayogera. Kubanga tugenda okuwuliza story eno.
okugimalayo nga sister ayogedde ku relationships 3 nenga gyasanzeemu okusoomozebwa nga akunnyonnyola mu bujjuvu bwako ne gyatasanzeemu bizibu biri awo nga nakyakisiiga ekifaananyi kyenjagala okujyo kye kino nti bamikwano eriyo abasajja abalina omukwano sister okunyumya briefly okunyumya love story eno n'anyumya ku relationship yoba marriage ne guy ne bamala naye emyaka 8 nga tebalina mwana 1 2 6 7 8 years nga tebalina mwana naye ng'akulaga nti omukwano wakati we n'omusajja tegwesalikako ekyo kikusigira kifaananyi ki nti eriyo abantu oluusi tugenda ntugwa ku nkwenge ogenda n'ogwa ku nsumaki eya mwana Adamu ogenda n'ogwa ku mwana Adamu nga omusajja gw'oyagadde nga yalina kubeera wa Hamuza era bw'olaba nga bwe basinkana ne Hamuza gwe wali olabyeko abamu tetubibaddeemu nnyo naye wali olabyeko omuntu gw'obadde oyagala nga muneneŋŋana nga mwesojja no abamu n'otuuka n'okulangirira kale nkubuulire tolifuna mukazi alinga nze tolifuna mukazi ali kugumiikiriza mwaka tolifumbirwa musajja ali kutegeera kugamba ng'ogezaako okulaga nti bw'alemwa ggwe biremye bannange n'ogenda owulira nti yafunye omuntu n'ogamba kale nkubulire tebajja kumala wiiki ne bagimala tebajja kumala mwezi ne bagumala tebajja kumala mwaka ne bagumala tebajja kuzaala ne bazaala tebajja kuzaala wakubiri ne bamuzaala kugamba era ng'otandika kugamba bannange olumu tuba twagadde bakazi b'abandi unfortunately gwoyagadde abatamanyi ne nanyini ye gwoba yalina omutwala naye abatamanyi naye mu kuzunga kuno kwe tuzunganga measles mukazi wo alina mujja mu kyaki ozungira mu bbaala mukazi wo wamulina kumusanga ku mbaga ozungira mu motoka za mpaka kati ate gwe bambi walina okukola step emu kugendako mu motoka za mpaka osange madansi eyo ate eyo tewagenda oli mu kopi uwesibira mu kayumba n'obeera mu kayumba ekyamaanyi kyokola kufuna firimu ya 15 ate nayo yagala bagikuwe nga kugamba bagikusaliddeko nnyo weesibira mu kayumba oba mukazigo naye ng'obadde olina okutambula osanga omuntu wo olina mubeera mu taxi nga mutambula mugenda oba kaseese oba mbalala omubuuzeeko nti halo awulire sigino emirongooti nga giwanise giti connect katule naye obeera mu motoka n'obeera nga kasiru n'obeera nga gwe basigyeko zipu ku mumwa ng'olimu kati omutawaana ogukirimu era naawe tomanya kakati ogenda olowooza nti okusirika kyekikola so nga lw'osirisa ate lwobadde tosaana kwogera kati ate eri olwogenda oyogera nga tobadde tolina kwogera ng'oli abadde agenda kwebuuza omulenzi ono bukyanga tuzze wano olwali bano lulinga olwali bano beejerega ono omulenzi nga asirise era oli naayagala okumanya ono yaani ng'okulo kyekyali kikola tetumanyi ddirwe tusirika tetumanyi ddirwe tuwogera tetumanyi ddirwe tutinga action tetumanyi ddirwe tusizinga fire kugamba tubeera awo tukola ebintu mu ngeri zaffe kati egy'emikisa egy'okuba nga tugwa ku bantu abatuufu ne gitubula lwa nsonga tuba tukoze ebintu mu ngeri etagwana kukolebwamu omulenzi ono Molini omwala okunyumya ku gaayo ono era mbabuulira kujyawo nga Katonda azizza bibye n'abantu bangi from that relationship okujyawo nga Katonda yazizza ebibye abantu abo tebatera kuddamu kufuna relationships nnungi ka love story ako kabadde kasufu nga ddala buli muntu ekyo kyekyali badde ekirooto ky'omusajja gwe yali agadde okufumbirwa naye ate abalungi ne bagenda batuvaako mangu nnyo eri olwaliro omukazi agamba nti bane ngumiikiriza omusajja ono mukama oba wandi nsaasidde busaasiza omusajja ono n'omukoowoola naye omusajja tafa abantu balwala emitwe ne gibakuba wali omusajja alwala omutwe n'asigala ng'aniigiina buniiginya agenda kukola mirimu gye abantu balwala malaria n'abeera mu nju wiiki nga tasobola kuseguka abeera mu bikunta omusajja alwala malaria noganda omusajja ono nkole ntya ate nga toyagala muwa butwa kubanga olaba si kyekikola tojja mukuba kayondo ku mutwe nga yeebasa ekiro owulira tekikola oyagala afe nakyo deethi naye tafu naye omusajja akucunya kale n'osanga omuntu nga bali mu laava ey'ekimmemmette booda oli gwekuba ababbi gwe bakuba akatayimbwanga nnyoka gwe bakubira amasasi ku geeti kugamba nonga nti kati bano abalungi bagenda ababi ne basigala nga bayinaayina ye ntukoze tutya naye ng'ekyo kyekibi so this life bweteweeremu okubalansinga naye nga tulina kusigala nga tutunuulira Katonda kubanga ye mutandisi wa buli kintu. It is so unfortunate that we start relationships on our own
and it is not in our making okutegeera nti Katonda gwe kubanga kiringa abantu bebagezaako okwejjanjaba omuntu n'alwala n'atandika okugenda mu pharmacy mumperino nenga si musawo. Ne formula eya relationship oba ey'omukwano Katonda yalina formula eyo, yalina ekirungo ekyo, yalina spice eyo, ne bwe tugenda tuzunga n'obutungulu nga tubale tulina okuteekamu obutungulu. So kyentegeeza nti tuddeyo okutunula relationship between us and God, because I am telling you he is the founder of love. From the word go, Katonda initiating ekintu kino ng'atunulira Adamu n'anoonya omuntu anaamugwana n'amukolera omubeezi okuva mu lubiriizi lwe. Tuyinza oba nga tubano olubiriizi lwo nga luli eri kyamutakasa. Oli nakasongolo ozunga ne mwana Adamu, omusajja akukuba. Olubiriizi olwo nga lukukuba. Naye munnange olumu tetumanyi kubanga tubikola mu ngeri zaffe. Kale nno ekyo njagadde okijja nenga kyenjala kinywere kyekyokuba nti bannange bamikwano tukkirize nti eriyo abasajja abalungi, eriyo abakazi abalungi. Ofukamiranga wansi n'ogamba Mukama nnyamba. Nze bwe neenoonyeza nja kutunuulira bitumbwe, nja kutunuulira kabiina bigi nnyashi nga z'ensonga, omuwala alina ebbere mutima gwa mbogo, oli ayogera bulungi, ebyo tutunuulira. Omusajja ampa ku ssente bye tutunuulira. Naye ogambanga Mukama nti nondera ggwe, kubanga gwe gw'onoolonda yajja okuba mwana. So nga byennonda nze nja kutunula bya wano. Tugenda mu kitundu ekyokubiri, njagala kukulabula. Love story oba story ekitundu kino ekyokubiri ekya sister kati kyetugendako hola. Era kino kyekijjayo kiri kye nabagambye nti abakyala olumu taking risks ennene. Na meetinze Lord Fred Sebata last week. I met Sebata and Juliana. Ne kanjogere ku Sebata. Juliana is a story for another day. When I'm meetinze, nalowooza nti we twa meetinze yabadde alinawo office. Naye later we twagenda n'agamba nina challenges here and there, kati neekengera buli muntu ky'ova olaba nasazeewo omuntu yenna gwe meetinga mu meetingira mu open place. Kale banjole wano banzije wano nga nsobola okwekubira enduulu abantu abo bataakirizeeko oba bamanye nti emmotoka gundi yeemututte. Naye abakyala omusajja gwe kennyini tomumanyi, kati nze nkyesiba nnyo ku kibooziboozi eky'omuwala nojja okusisinkana Guy mubadde mwogera bwogeza, nojja okumusisinkana otambudde olugendo lwa ssaawa 5 ku 4, nojja omusisinkana n'omusisinkana kiro n'omusisinkana wuwe. Bannange ezo risks nnene. Nkiddamu omusajja tayinza kutya. Kambabuulire kino, lwaki omusajja yeeta kutya? Omusajja ali essasi gwe gwe likuba. Essasi litya gwe likuba? Oba gwe likuba yalina okwekengera essasi. Kati omusajja yasetinze trap, yaba yasetinze ekintu kye nti ojja wuwe, kati ye atye wuwe. Gwe gwaleese wuwe gw'olina okutya. Kati mugenda nina abasajja nabo beeteeka mu buzibu yazze okujja ewuwo, tajja wuwo. Obeera mu matwalege. Abamanyi nti ne bwanyoola omukono bw'ati oluwisa wansi w'ekitanda nga jjambiya kwatuukira, gwe omanyi ekiriyo. Oli mu nnyumba ya musajja, oyingire emmotoka y'omusajja, gwomanyi singa omuntu akulookingira mu motoka, omanyi bw'oyinza okwanilookinga enzigi ofulume, yo n'ofuluma emmotoka etambula. Kakati ogudde mu mutego gwa musajja. Kati ye talina bweyekengera kubanga yali mu control. Njagala bategeeza nti nga tugenda okuyiza ekitundu kino ngambye hola bw'oba otya osobola opozinga bwe buba budde bwa kiro nga show ene kuguddeko budde bwa kiro, oyinza obutagiraba kati n'olinda enkya ogiraba emisana. Kakati katugende mu kitundu kino ekyokubiri. Jjukira ebulayo ekitundu ekyokusatu byonna tubifuna leero. Story eno eggweyo eri love story 3 in 1. Katugendeyo. Ekitundu ekyokubiri nakyo tukifunye. Nyinza obutabaako nnyo kyamaanyi kyenkyogerako kubanga Guy okugamba nti awadde omuwala kiiti, omuntu eyasinkanye Guy ekanyanya, engeri gye weekanga ng'oli mu kiriniki e Nabbingo. Kanyanya is Gayaza Road, Nabbingo is Masaka Road. Waliwo ebintu ebiyinza okubeerawo. Nogamba Mukama wantaddeko buteesi kasubi nonsaasira busaasizi.
kakati twaligumidde ekyokuba nti omusajja agenda okumugwako ng'omuggo gwa Musa alinga agudde ku muti gw'amasannyalaze, alinga gwe basonsekamu omuti gw'amasannyalaze. Omukyala watuukira okugamba nti abakyala mwali mulowoozezza ku bulumi bw'okuzaala ng'omutwe gufuluma ogw'omwana. Bwe nti bwe nali mpulira omusajja nga nnyingira kabaka muwanga. Bannange abakyala buli olukya nnyongera okufuna obuvumu n'okutegeera amakulu g'akayimba abakyala mbayita bazira kuba. Sinaba nnyo okulya musajja avudde n'anyumya sexually n'agamba mbabulire nagwa ku mukazi nga kiki nti yagwa ku mukazi nga lwera bw'ovuga trailer ogiyingizayo n'ogikyusizayo nga tezze n'amabega kuba neeyingira buyingizi bweti neekola bweti. Tetunnafuna stories ezo. Soko kati ndi bannaye kati ng'eri gye nali nafumbirwa balamu bange ne wabeera omulamu wange ayagala aneddize ate nga alina abakyala basatu naye ndaba nga siibisobole. Kati nziye ne mmanya weakness yaabwe baali baagala nyumba. Ne ngamba maama siikanju, ne ngamba muzeeyi nti baagala enju yaabwe yiyo bakole ki bagitwale, nze sijja kusobola bujja. Oyo omwami mumanyi n'abakyala be mbamanya bakiri kangende, nze omwana omu yekka bw'ati Allah ajja tuwa kangende. Nga tuvaawo nga tudde waka nga tutandikira ku zero. Nasitula just ebintu bya mu nju byokka enju n'engirekayo. Tudde waka nga tutandikira ku zero. Tetulina kugamba sirina. Kati waliwo mwanyinaze oyo abeereyo Kampala kale muyita baaba n'akuba essimu lumu nga waka mazeewo ndowooza like oba 8 months ng'omwaka gwe tegunaba kuwera. N'ankuba essimu n'angamba Firdaus jangu eno oyiye ekyokukola, jangu ofune ekyokukola, leka kubeera ewaka eyo kwekubageza biki nnaku. Nengenda e Kampala eyo. Bwe nagenda e Kampala nenfuna akalimo eyo e Kawempe. Bwe nfuna akalimo waliwo restaurant, waliwo hajja omu yalina restaurant. Ka restaurant eyo bagiyita simanyi biki, I forgot the name. Naye nga restaurant eyo erisa banyonga bawonga ku Pan Africa. Wali ezo weziparking ezo trailers ennyingi eza Pan Africa. Awo wati wa restaurant eyo. Kati nga abantu abasinga okulya muli ba driver abagamotoka aganene ago gafuso aganene biki. Kati nga nze nkola gwa kufumba. Kati lumu waliwo omwami yajja awo ku restaurant okulya. Nampa salaamu, konzaleko salaamu. Omwami nga tanjagala maama nze nandekera ebizike bina. Ya Rabbi, nze afuna omutwalo olunaku era bampadde buzike buna mulundi gumu. Nasanyuka nnyo. Omwami oyo nga ŋŋamba nti nja kukubira essimu, yampa business card n'ezisinga, nja kukubira essimu twogere. Konze kale tekirina buzibu. Nakubira essimu ne mubiipinga ku namba eyo. Nakubira essimu netunyumya ng'abantu abakulira kati. Netunyumya. Tatulumala okunyumya. N'angamba ayagala okulaba akulaba atya. Mutima ne ngamba ya Rabbi, omuntu waffe olunaku olumu amangu ago ayagala kundaba. Nga tukiwemu obudde kale tukiwemu obudde njagala ontegeere nange nkutegeere kale nemanyi nemubuuza njagala mukwano njagala bufumbo. Naye munange obanga onjagala mukwano I'm not ready. Oyagala ofuuka omwami wange awo wendi. Nagamba tulaba tetupapye nnyo. Konza munnange ebyo bye byange. Omusajja nasigala kale nga tunyumya bwekityo tunyumya. Lumu najja ŋŋamba
nti ndikwagala kumiitinga nga kumiitinga nti tufunako abantu twagenda okwogera nenjogera naye kakati nga ndi kutya nga mbona omuntu kweri mwerufu ono muntu mutuufu kweri omutima nga guli mutya kululi namulaba mu motoka ndala leero atanze ne motoka ndala ekyasitwanga kiku naye engalo zonna zajjula mpeta engalo 10 zonna yazijjuza mpeta nga nze tebiri kunyumira ate last time bwe nasooka omulaba teyalina mpeta ezo zonna omusajja nga mpa emitwalo 2 emirala omusajja oyo n'aŋŋamba nti oba yali abeereyo bayitayo kanyanya naye bannaye mmanyi enju naye essaawa simanyi nakubo ligendayo naye ng'enju yo njijjukira wayitawo like 2 months, yes, like 2 months naye ng'ezo 2 months no muwuuba yagala vanira like wayitawo like 2 months n'aŋŋamba tufuneko gye tulaga nti konze tekirina buzibu naye nga bonna twekebeze nze ndowooza oba bye twekebeza oba tebyalina bituufu bannange sibikakasa bulungi kubanga nze ndaba nga alinga oba oyawaako dokita akasente nesigala saamatira kukebezebwa okwo omusajja oyo n'atwala oba gaali maka ge oba kyali kiki simanyi kati nze obwongo buŋŋamba tugenda mu gesiti kumba ntwala mu maka nga tugenda mu maka eyo kanyanya tugenda mu maka bannange twagenda okuva ku kkubo okutuuka gye twalaga bannaye okuva kanyanya ku kkubo oyingirira ddala munda eyo waliwo nga estate amayumba amanene n'amalungi nga gali eyo bikomera byereere twatuukayo kiro ssaawa nga oba 3:04 yasokerawo kanyanya n'agula ebyokulya ne tukkirira eyo naye ng'omutima gutandise okutya engamba mukama ki ekiri eyo omutima nga guli kutya ntandise okankana kyuka ne mukazi mukulu nendi kukankana kati n'essanyu ne linzigwako emirembe gimpweddeko naye nga nkola ki ndi kutya nnyo bwe nti kiki zina butiko oluneeyiseeko ababadde banyumya emboozi sikyalina nga tutuuka mu maka g'oyo omwami oba gaali maka ge banange simanyi kyakwogera wetuuka mu ddira enju yali nnene eri enjundo zirina rooms ndowooza obanga 10 nga mpya nga nnungi ng'erabika bulungi nga omudriver ng'agulawo geeti nga tuyingira ng'agulawo motoka nga nfuluma nga tuyingira mu nju twasookera mu ddiiro ng'eddiiro olungi waka nga walungi nnyo kakati mba ntulanga mu ddiiro bwe nti omutima gutandise okukuba banaye nguwulirira ddala nga lina ebbeere y'oku left lyesunda bweriti ngaba wano watuufu wano si watuufu nfuna okutya omusajja n'aŋŋamba Frida osinga oweddemu amaanyi konze sifudde mu maanyi wabula just mpulira nga ndi mukoowu olabika nga wedde maanyi naye nga feel at home gyebaleko nebyali kuneebaza banaye kati njaga omugamba tomakimanyi fazaala enzizaayo ewaka nagamba nawe obudde bugenze tubeere bantu bakulu nkuza ewaka ntya ku buno obudde shiya weena nga ofaanana bwoti osobola gwoba ggwe gw'osobola okikola ekyo ky'okukuzaayo agamba nangamba nga woba yeggwe nga yeggwe nze osobola okikola ekyo leka naawe Fidausi neŋŋamba mukama bwoti bw'osazeewo bwe ngenda okufa mu nfa efaanana bweti
Nentandika okulaba kujjukira bakale batubiraba nga bino ku bukedde nti omuntu baamutidde ne basuula wali nti omuntu baamuse ne basuula wali ku myala nga ndikulabira ddala yenze gwe bagenda okuzzaako. Engamba Mukama siganye kufa ena ndifudde mu nfe etegerekeka. Bukya butya ku makya ng'omwana wange awulira nti maama baamusalako omutwe oba maama baamukola bwe bati kati birowoozo bye nnina nga muzeeyi wange abadde yakaziika maama naziika bba wange omugenzi era ataziike nange anziike nfe mu nfe etategerekeka. Kati bye ndikoba naye nga mpulira siyinza ali wali. Omusajja najja n'ankwata mu ngalo n'agamba jja tugende tunaabe. Naye nga feel at home. Tusigedde ffekka mu nju, enju esirise nene nga ku korido eyawula ebisenge bannange otambulira ddala nga lumuzi zonna nzigale kati ng'ekisenge kyasulamu kyali eri nga kyekisembayo nga ŋŋenda neegumiza olwo ndi kwegumyagumya akatinitini ne ŋŋenda mpaka omwami oyo gye yali asula. Yasibye tawera naye nampa tawera naye nga n'amaanyi aganaaba nga lina wallahi nga amaanyi aganaaba sigalinaako completely nga mujja tugenda tunaabe. Mutima ne gungamba waki tunaaba babiri nnyinza okunaaba zikanja kuba nakatandika okuneba ne bankutulirako ey'omutwe. Nenyambula nesiba tawera netugenda naye nga wallahi sirina maanyi omutima gwange guŋŋamba nti wano wenzize si watuufu wano si watuufu. Omwami oyo otumaliza okunaaba buli kimu nze ntudde ku buliri nalina kanaiti kange nga nyambala kanaiti najja ngekigendera kuba okukigenda obaawo era nkimanyi. Omusajja yeeyampula. Omusajja teyali munene nti oba munene nnyo annange nga Allah yamuwase basajja kabaka. Kiri sikirabangako kasokedde enzaalibwa batenda baddinka. Abakazi tufuna ebizibu. Omusajja nga yakula wallahi nawulira nga ali kuzaala omwana kyenatuukako kiri nalinga ali kuzaala kino abakyala bye basobola okitegeera. Omanyi ng'omwana ali kufulumya omutwe kubanga guno omubiri gwo teguluma naye wano ng'omutwe guli kufuluma. Wallahi bwe nawulira oba oli omusajja nkayinkana mukono gwange guno gwonna bannange bwe nakoma okutegeera omusajja oyo banaye nze sijja kulimba nti olina kye nafunayo nti oba nanyumirwa. Now to make matters worse ndowooza be bana b'Illuminati. Ndowooza be b'Illuminati bye tusiiba tuwulira maama nakyerabirako ku olwo nange sozimo. Omwami oyo bw'amala okukola ekikolwa ekyo bannange nawulira nga biri muniri bye yankola omulundi ogwasooka tebyannuma nga bino nga ninga takikolagako. Nenguma naye nga munaye nze leereese nenguma kati ng'era omutima gwange tegunaba kutereera
enju eringa erina an echo mbeeraawo mpulira ng'enzigi ezeggula mpulira ng'enzigi ezeggala ayayayayayaya nentandika okufuna okutya nali ndi awo netandika okuwulira kibuyaga ebweru ng'empewo nnyingi ng'empewo efuwa omutima ne guŋŋamba ngende nnyingizeko okudinisa sisobola obuliri buli wakati bannange tuli ffekka mu nju enju nene enzibu ne mugamba nti nkubuulireko ssebo nze omutima gwange nga teguli kukkiriza kusula wano paka ku makya wakiri nfulumye ebweru nfune wadde booda naga nsobola kufulumya kiro kino nemuga tosobola nti nemuga kati nkubuulireko jangu tuddeyo tunaabe nenziramu nenaaba omutwe gwonna kati mufu abasiraamu wali enaaba gye bayita eya janaba nenaaba janaba nentukula zenna neŋŋamba nti mpaako ku musaalo nsaale bannange nasaala nenfukamira ku musaalo ndoza nasaala nga 2 hours nenfukamira ku musaalo neŋŋamba ayi Allah ongezeseza naye kino ekigezo kyompadde ku luno kizito kinnemeredde saategedde naye omutima gwange gwasinga okumanya obuzibu obuli mu maka gano Allah wandinfulumiza muno nga ndi mulamu wandinfulumiza muno nga ndi mulamu naye nga siri kumalako mpuliramu esubiri mpweddemu bannange nakabira ku musaalo neŋŋamba ayi sikabira nko ku musaalo mpulira bakabira ku misaalo koolwo nze nagakaaba neŋŋamba ayi Allah nkwegayiridde ensobi tukola ensobi ntekamu abo b'osonyiwa Allah nsonyiwa bannange mbuke kino bannange kyongezeseza kinene aye Allah nina omwana muto nandifulumye muno nga ndi mulamu sobola kuddamu kukola nsobi efaanana bweti bannange neegayira Katonda neegayira omutonzi omusajja ono bw'ajja bw'alingiza siri kuva ku musaalo kuva ku musaalo kyaddaki nemmaliriza okusaala bwe mmaliriza okusaba Katonda najja nankwata mu ngalo tuddeyo ate twebake nemugamba era tugenda kuddamu kukola bye tukoze ati mukama namugamba nkwegayiridde ndeka wandinyambye nondeka kati ndoza obudde bwe ssaawa zaalinga oba 9 ez'ekiro naye nga mpulira kibuyaga ebweru nga mpulira empewo nali nkyawulira empewo mala mpulira mu nju enzigi zeggala wezeggula ya rabbi alanga omuntu afa nnakuze ng'ennaku zo tezinaba kutuuka wallahi tofa omutima kati nze nemubuuza nemugamba mulimu enzigi ezitali nzigale namubuuza muno tulimugamba tulimu babiri nemugamba mulimu abantu abalala nagamba shani edda tewali bantu balala zaali ssaawa nga 10 tuli mu buliri nenze otulo sirina naŋŋamba Firdaus situka otuule nesituka netula naŋŋamba Firdaus sigenda kutuusako obulabe bwonna naye abakazi mwegendereze abasajja bweyayogera ekyo nawulira oba omutima gali gwewanise nnyo gwakawasi guti mwegendereze naŋŋamba Firdaus nze siri muntu mulungi naye sigenda kutuusako obulabe naye jangu tugende banange ebigere bino nga tebisobola kutambula simanyi oba bankululanga bukuluzi simanyi netugenda nagulawo ruumu emu bwagulawo ruumu nga mwalimu abantu nga babantu biri awo nga bikulekule
nga baali bakazi mwalimu bakazi nga 5 waliko omu yali yebasaawo naye nga yebase kyabugazi bwati abalala nga birala biri awo bizolozolo bakazi nagamba olaba abo boti bwobadde ogenda okubeera banange naggwamu amaanyi nantwala mu ruumu endala naye nga zenna nnyinyi okugozi nga mulimu ensuwa nga ziri ensuwa nga bazisibye n'obutambala bumyufumyufu ne black nga kuliko ne dots za white nangamba olaba abo abantu bali be bano wano nti nenga ndi kumutunira amanya gamutunira nnyo sigalina nangamba ne Fredausi togezanga kwogera linnya lyange wantu wonna kubanga n'ogeza okyogera ndi kunoonya naye nga sina kyengenda kutuusaako kankusiibule ekiro ekyo kyennyini nanteeka mu motoka mu garagi motoka yali mu garagi netwingira omunju nafulumya emotoka banange nga sinaade bumanyi gwogera kigambo kyonna naddamu okutegeera nga nze ndi mu ddwaliro naye nzijukira nalinnye emotoka bulungi nga nalinnye emotoka naddamu okutegeera nga ndina bingo waliwo kiriniki gye nalimu nalekawo kakiiti nagamba you promise that you won't speak out what you saw era mukusawo yampa kakiiti ne basasula babasasulira bills simanyi olwo ne luggwa kati ekinyusi kino kijja sozimo nali ndi awo neŋŋamba Uganda neri kunnema Uganda eri kunnema wano kyalina okukola nga mpulira kati neetamiddwa Uganda yonna abasajja bonna Uganda sikyayagala neŋŋamba kwakisipanga ngenda ebweru kwesigenda bweru gye mpulira abantu bagenda okukola bukozi emirimu gy'awaka nsobola nga mpanga ebyokugenda ebweru era alhamdulillah tebyalwawo nalinawo kaka sente ekyama kyange ensirise nakyo sina gwe nkigambyeko nga mpanga ebyokugenda ebweru okay let me first kanzireke mabega katono wano oyandeka mu ddwaliro it took me like 3 months to recover kubanga nalinga oba aloota buli kaseera nalinga takikkiriza nga ndaba bali abakyala buli we neebaka mbajjukira ndaba nga bendabye oluusi mba ntambula ndaba nga bwe bali bwe bityo eyo process yantwalirako ddala nga myezi nga 3 naye nga nagenda nga nsaba nnyo nga nsaala nengayira Katonda ntwalemu kyekirowoozo ansonyiwe ebyo ne biwona era Mukama yansasa ne biwona nenzira ku program yogenda ku kyeyo ekitundu ekyokubiri nakyo tukifunye nyinza obutabaako nnyo kyamaanyi kyenkyogerako kubanga Guy okugamba nti awadde omuwala kiiti omuntu eyasinkanye Guy ekanyanya engeri gye weekanga ng'oli mu kiriniki Nabbingo. Kanyanya is Gayaza Road, Nabbingo is Masaka Road. Waliwo ebintu ebiyinza okubeerawo tongaga Mukama wantaddeko buteesi kasubi nonsaasira busaasizi. Kakati twaligumidde ekyokuba nti omusajja agenda okumugwako ng'omuggo gwa Musa alinga agudde ku muti gw'amasannyalaze, alinga gwe basonsekamu omuti gw'amasannyalaze. Omukyala waatukira okugamba nti abakyala mwali mulowoozezza ku bulumi bw'okuzaala ng'omutwe gufuluma ogw'omwana. Bwe nti bwe nali mpulira omusajja nga nnyingira Kabaka Mwanga. Bannange abakyala buli olukya nnyongera okufuna obuvumu n'okutegeera amakulu ga kayimba abakyala mbayita bazira kuba. Sinaba nnyo okulya musajja avudde n'anyumya sexually n'agamba mbabulire nagwa ku mukazi nga kiki.
nti yagwa mukazi nga lwera bovuga trailer ojingizayo n'ogikyusizayo nga teze na mabega kuba neyingira buyingizi bweti nekola bweti. Bino byongera okulaga abaana abobuwala bwe bagwana okwegendereza ennyo. Mbabuulire nyinza banga si kyebagambanga naye waliwo gaya akukwana n'akuwa ssente ng'eyo red flag. Wookolera ofuna omutwalo gumu olunaku yali afuna mutwalo gaya zze tomumanyi akusimbya bw'emitwalo 5 ebu bonaje emitwalo 2. Ekyo si kye bayita okulonda ekyapa mu mannyago. That can be a red flag. Azikwadde mwana wa nnyoko, mwana wa jjajjaawo, bosi wo, ozironze, alonze ne mugabana. Waliwo ebintu ebimu nga bw'obiraba oteekeddwa okugula amaaso go naye abaana ab'obuwala ate abamu ensobi gye bakola agamba gwe omusajja ono ampadde emitwalo 2 nga sinaba nakumulaga w'enfuka. Ye kati omusajja bw'alaba omuwala waffe kyekigambo tukikozesa nnyo n'amakulu gaakyo gannimutegeera. Ono talaba nawe enfuse kyamuwendo nti bwendaba wokulukusiza susu ngamba nti era bannange era kale nawulabako weyakola susu n'empewera. Nekyentegeeza omusajja omuwala n'agamba nti olaba omusajja ampadde emitwalo 2 nga tinona kyetwayogedde. Talina na namba yange, talina na kumanya mannya gange. Olwo gayo ono bwe naamulaga ku bisoobooza. Ne mulagako n'alaba mama kiyampa bwe kikankana ne kikankana ng'agamba mbw agenda kukuwa mitwalo 5. Nababuulira nti ekyangu ennyo kye mutategeera nti like in real experience, in reality, ate sente ezo zitera kwesala bwesazi. Ekyo temukimanyi. Luli agamba nti olaba mpadde 2 nga tamanyi na linnya. Olwo bwana ntegeera olero galanga ndowooza kansoke mubuuliyeko limu annyongera 2. Kati mwongera eryokubiri annyongera 2. Kati muwe ennamba y'essimu. Abawala balina engeri gye babala bizinensi. Ayina abala kakati okumubulira erisooka aga 2, okumubulira eryokubiri aga 2, agosaana okumuwa ennamba yange y'essimu ago 6, kati ate okugikwata nakyo kirala ago 8, kati ate okumusinkana nga bwato bwabala omuntu n'agamba laba nnono kadingo. Nolwekyo kino njagadde mukitegeere nti ssente z'omusajja zaako abaana ab'obuwala mukoze ku ssente. Muli mu Bulaaya, mu Zibuwalabu, muli mu African ewaffe Kyaddondo mutoba n'obulamu. Mirundi emeka gy'okwata emitwalo 5 n'ogiwa omuntu ng'ogimuwa ng'ogimuwa buwi. Kubanga in actual sense omuwala ebiseera ebisinga watera okuteeka ssente. Ateeka ssente waalaba abasinga. Kakati weebuuze bw'otobedde ssente n'abantu batobera ssente. Omuntu okukwata emitwalo 2 n'agikuwa. N'addamu n'akwongera 2 kubanga oluvannyuma yamwongera 2. Omuntu watu okuteramu emitwalo 4 golooza aba abala ki? Muyinza okudda nga muli awo ng'abala mawoowolo. Gege ng'akubalako bibumba, ng'akubalako mutima, ng'akubalako mutwe. Naye bino olumu tugenda tubeera excited olw'ebizibu oba obwetaavu bwe tuba tulina obwa ssente nga bwe tutunuulidde ne tulabanga Katonda atwanukudde. Leero bw'ojjukiramu ku ssaawa ey'omwenda bw'oba wafukamidde n'osaba Mukama mpa ekisa, Mukama okola ebyekisa, Mukama okola eby'amaanyi. Mangu nnyo obwongo bwo bugamba nti Mukama aleese eddungu ayizze. Naye nga munnange olumu tugenda okuteesa ne Katonda nga n'omulabe twogera lwatu. Nze olumu manye nina essala ze nsaba nga munjogeza mutima. Nena Mukama bane sitaani naye tatuula bino katwogere Mukama anaalaba bulabi nga biyingiddewo. Naye twogera mu lwatu. Ate bw'osanga bannaffe abalokola abamu ngambye abalokola abamu. Mukenyinyi ali mu kusaba mu nnyumba ye ne neighbor tamwagaliza ate bw'asabira my enemies fire oli nga yetafuna fire extinguisher. Oli mu okusabira abalabe bo fire neighbor waawulira buli kimu ky'oyogera. Kati naye ng'anoonya fire extinguisher ne fire extinguisher gy'anoonya oba tomanyi kiba kikaaki. Kakati gw'okanda kuma muliro baguzikiza tonna okyagufuwa na mbwoti. Amanda oba ogakolezaako bwoti bagazikiza tonna banagateekako kabiriiti. Byenjogedde byetaaga kufumintiriza nnyo tegeere. Va ku bino byenjogera nga bw'owulira mbifulumya ne byetaaga okufumintiriza. Waliwo amakulu agabeera ebuziba g'oba olina okutegeera. N'olwekyo kyengezaako okutegeeza kye kino nti ebintu ebimu tugwana okubyegendereza. Bwe tubyegendereza osobola okumanya response ebezze n'obwetaavu bwo n'omanya nti oba oli awo kino kiyinza oba kize kikwesa bunafu bwo. Tugenda tunyumyanyumya ebintu. Mikwano gyaffe ababo ne batuwaayo
nagenda anyumiza kyali nanga mwana kiri ekiwala kiri mu bwetaavu nze nabagamba sirabye mukwano gwange yaŋŋamba bw'obanga oyagala okukwana omuwala aleme ggaana tunuulira bino ku muwala mutayiminga ng'enviiri ze zikuze zeetaaga okusiba naŋŋamba oyo omuwala aba tajja kugaana kubanga kasita akwata ssente mugamba bebi akaviiri ako kaali kakunyumira olaba kakunyumira kakyakunyumira nga kakaddiye bwe kati olwo kaba kuba kape nandyagadde okulaba akaviiri akapya bwe kabeera n'omusimba eky'ekkumi bebi genda okyuse kaviiri kasita akwata ssente ezo oli ajja kugamba era kyali yaŋŋambanga nti omuwala kasita azikwata eyo ddiiru manya nti eri closed naŋŋamba ekirala bw'owulira ng'omuwala bamuzaddemu omwana nadda ku lujja lumba simanyi owulira abalenzi babamanyi naye nga temukimanyi tebabamanyi lumba kunzo naye kati olaba okimanyi nti abaana abawala abalenzi bwe babaleka ne badda ku lujja baba babyangatana n'ebyokukozesa ku baana baabwe pampa mataba ate simaserira akanaani bibakaluubiriza nappisima biki biba bibakaluubiriza kati ate ne wana abazadde si bazadde abagamba nti kabakwate batwale obuvunaanyizibwa 100 ku 100 n'ababututte babutwala babalangira omuntu akugamba oleme kugenda nga wemasagane ka James kakati bwe kagenda ne kakusulika ennenge kakati bye byavaamu fe tulabirira ali eri ayina kati omwala embeera eyo bwatu gyabeeramu kati nga bakugamba nti bw'oba mulenzi nga totidde kusaabala nakawere kola olulumba sinziggu ogendayo otya ekyo obuuza kyala nakine kibebi ono tomubeerako na nnyo okyalayo nyonyenyenyenyenye kakati obeera kukaana olinaga bane gayo no bannange alabika okubeera alina qualities ez'abataata abalungi ate munange ekyana ekyo kiraba ekyana kisese ekyana ekyo kiraba ekyana kigaana tekisekera najjaako omutwalo olina beera mukazi mugagga bwaba mulenzi olina beera musajja mugagga nakwata akasente eba nembabuuzizzaako takunyeze obwongo bwo bugamba musajja onanjagalidde omwana ekivaawo ng'atandikire mugenda okulaba omukazi alina omwana wa myezi egi naye nga mulaba akukuta n'omuntu eyeefaananyiriza taata w'omwana naye nga just ekibafaananya ampale nti n'oliya wampale noono wampale muba mukyali awo era osanga buno obwana ate balina gye baagala kanaakaana bwe kaba katandikiriza okwogera oli kamuyite mangu ddadi kumba omuyaaya akeculako kyakecula bw'aba takuyambye nga takatwa takusaasidde amala kutuusaako oli kiyakutuusaako n'akuleka n'oddamu n'onoba olunoba olulala n'oyingira ewaka era n'oddamu kyekimu kati wabeerawo mu bitundu ababooda abavuzi ba takisi ab'ebiroole ngira baddamu nga bakola kiri ng'obeera ofuuse kimpe nkyekubire lwaki bakusanze mu bwetaavu ndi ku mitwalo 240 ge baawa sisita nga ge gavaako leenya si buli akuwa ssente si buli ajja n'akufaako nti aba genuine ng'akitegeeza ayinza okukufaako olw'ebigendera byayagala okuggusa bwe bimala okugguka lw'otegeera nga kabikkuse oyagala okwebikka nga bukedde njagala oyimagininga sister instincts ze bwe zamugambanga nti naye kyali ono we tuli ennyumba nene temuli muntu mulala ndozayena abamu abapakuka asooka kweraba nga yenna nnyini maka amangu ago nakoke kati wano kitero kisenge nja kikola bwe ntimanya kyabajja n'enkyukakyuka kati nja kukola bwe nti kati kati ndoza wazali bwe ndoza wano n'asooka okuba pulaani alaba ng'akyazizza balamu bo ebyo bye babeeramu nga bali excited n'alaba ekikomera nga kati wano wentula bwe nti TV nsanze balaba bwe tinzike njagala ng'akuba obufaananyi nga yenna nnyini maka naye nga tamanyi nti agwa mu katego k'omuntu ekyo njagadde kiveeyo olumu ssente ezo ennyingi ze bakuba ssente ezo bakuba zitera okubeera red flag bw'obisanga mu nsi eziri modern eyo turn off omuwala omulala ajja kukugaanirawo ng'agamba ombribinga kikyogezaako okukusa kubanga onkwata amaaso gange ogateeke ku ssente focusinge ku ssente forgetting the things I need to consider nga sinaba ku accepting a relationship between me and you. Why are you giving me the money? Are you bribing me? Are you blackmailing me? Nga tazikkiriza bw'ojja mu Africa kubapimira abasajja abalina obuvunaanyizibwa abasajja abalina laavu kubanga ate amagya ng'alina kyagenderera bw'amala okiggusa nkukakasa olikizuula nti amagya gano kyali kyaya kati okkiriza nti olumu ssente esobola okubeera red flag. Katugende mu kitundu ekyokusatu ekya love story eno.
nagenda nga nsaba nnyo nga nsala nengayira Katonda ntwemu kyekirowoozo ansonyiwe. Ebyo ne biwona era Mukama yansasa ne biwona, nenzira ku puroguramu egenda ku kyeyo era prosesi yange alhamdulillah teyalwirawooko ddala. It took maybe like 1 month nga ndi ku Buwarabu, nga ntuuka ebuwarabu. Bwentuuka ebuwarabu era nga byonna nsaba Mukama nfune boosi abalungi, bano abantu betuulira eyo abali bati. Nendeka omwana wange mu bulumi, nendeka omwana ne basenga bange, nendeka omwana wange ng'omutima gunnuma kubanga that time it was 2018 kati awo wenajjira eno. Omwana wange that time he was 7, yalina emyaka 7. Naye ng'omutima guli kunnuma okuliko omwana omuto. Nengamba naye nno nina okusituka okugenda okunoonya embeera omwana ono asobola okusoma mu masomero nze genjagala, tusobole okubaawo. Kati nga nze kigendererwa kyange ngamba nze kata ngende ewe nfuna $1,500,000 nja kukomawo nfune ekyokukola. Nga ntuuka eno Mukama yansaasira nafuna ababoosi balungi, bantu balamu. Kale challenges tezibulabulamu, ezo zose zibulabulamu, naye nga waliwo challenge omuntu gy'osobola okasobola okubeyaringa. Nafuna ennyumba nnungi kyensobola okugamba, bampa akasente kange, sirina kyengula, buli kimu all basic needs necessities babintuusaako. Salary I do get in time. Omwana wange kati guno mwaka gwa 5 this way, nkola bulungi. Naye kati kambazzeeko mabega katono, naye nakamala wano mwaka gumu, mu 2018. Najja 2018 omwezi gw'okusatu, 2018 yenna. Kati 2018 mu November, 2018 mu November, bosi wange nayagala ogenda e Dubai, nga ina shopping gyakugenda okuka Dubai. Nangamba feddawo si tujja kugenda naawe, kwanza awo kirungi. Ne tugenda e Dubai, balina ssente bano abantu nno. Ne bantwala e Dubai, ne tugenda ku Dubai Mall, ne bashoppinga ebyashoppinga. Kati tuba tuli kukomawo, twali Sharjah International Airport, nga tuli kudda e Muscat. Kati ku layini gye twali tuyimiridde ey'okugenda wali bastampinga passports, waliwo the other line nga nabo bagenda ku plane ndala, naye nga nalaba nga kuliko simanyi Kata bikiwe bityo, Kata Kuwait gates. Kati ffe nali kweno gate ya Muscat. Kati nga ku layini, the other opposite line, kwaliko omusajja ng'alina passport efaanana eyange eya Uganda. Kati nno n'emboozi wegenda okunyuma bannaaye. Nga kwaliko omusajja ng'alina passport efaanana n'eyange. Layini yaffe layini gye ndiko esembera naye esembera. Kati mbeerawo bwentyo mba nkyusa eriiso tusinsikanya amaaso, antunulira nange bwe mutunulira. Ewe ntulira mu ngalo ze alina passport ng'eyange, naye bw'antunulira alina passport ng'eyange. Nze omusajja teyali awo ng'ajja, ng'ali kulaba kati nze naatera okutuuka ku bali aba immigration oba beebo, ng'ajja nga mpaka kakiiti kaŋŋambe kaali ka business card. Wampa ka business card nga ndaga sayini nti onkubirako kwanza ekigalo. Nange nga tufulayinga tukola ki? Tudde Muscat. Waliwo akayita nga wiiki ng'akapapula sikalaba kaadi kambulako, noonya kaadi. Kalumu naye ngenda kuwoza nkuweza mukama wange. Kumbe naye nateeka mu nsawo ye. Nga ndaba akantu ne ngamba maama, kano ke kapapula kange. Kapapula nga nkasevinga enamba, ekifaananyi ky'oli kizze. Nga muweereza ka hello, ng'aweereza nga tutandika tukyatinga. Bannaye ng'omusajja tukyatinga. Oba emirundi emeka simanyi. Mala kubyeko imo, mala kubyeko amavidiyo. Nga twogera nnyo. 2019 yonna
2019 mid 2019 nangamba olina off konze sina off naye mbanga ina wenjagala ogenda nsobola okusaba nagamba saba nze nzijeeyo omwami bamuwa erinnya ki naye nze simanyire bamuwa erinnya ki kamwe Yasini nga Yasini ajje Maskati bw'ajje Maskati nga batambula ne ID eyiyo eye Maskati eyokukola enkaama nga konze yenjirina ngenda n'enkaama ng'afuna awantu ng'apangisa banange nasinga ku mulogi zeeno e Maskati yarabi nga nnungi ng'afuna nga tugenda nemugamba mama tetupapye wadde kwepimyako wadde biki n'agamba tewali alinnya nyonyi nga mufu neŋŋamba abe Dubai muli bafu in fact nze saabifaako nnyo kale nga tetutandika kutundula vanira tutundudde vanira ate jjukire bwe najja eno nga ndudde maze emyaka ndowooza ng'ebigera mu 2 sajja bwe yajja ne tutundula vanira bwe yatundulwa omukwano ne gukula nga musajja mukulu. This guy is like 50 emyaka 5 aweza ate nange ndi mukyala akuza I'm 35 actually ate ali 50 nendaba nga kati oyo omwami gwe nsobola kwaki okufumbirwa tunyumya n'omwami oyo mu 2019 omwo twamitingamu emirundi 3 nga ajja kati naffe tulina programu egenda e Dubai 2019 era oba September awo netugenda te Dubai kati nenimba mukama wange nemugamba nina basisita bange abakola muno nina babrother bange abakola muno njagala babuuzaako teyagaana nengenda Yasini nanona supiidi netufuna netwecapa netutundula buto kati ogwo mulundi ogwa September mu 2019 najja nambuuza nangamba ne Firdaus gwani nenenyonyolako nze banzala kitundu bwe kiti era nze ndi mwana wa gundi mama wange yafa ne muzeeyi waali nemuwulira nga nagamba ekyekyalo ninga kyemmanyi konze kweli nagamba nkimmanyi nagamba baani bamanyi nagamba asina muntu gwe manyiyo naye nkimanyi netugenda mu maaso 2020 covid nga tayingira awo nesuga nga just tuli ku masimu netugenda ku simu balange mwaka mulamba 2021 omwezi gwokusatu 2021 omwezi gwokusatu nangamba kati awo mu 20 mu covid awo yalenga nga ngamba nti Firdaus nina emboozi gye njagala okunyumiza emboozi ki ze gimbuulire alulima olwo ndikubuulire eyo emboozi konze tekirina buzibu kati mu 2021 omwezi gwokusatu nga nina kudda waka nina okudda e Kampala kati ye nangamba bw'oŋŋambira nti oli kuddayo guno mwezi tujja kuddayo ffenna bwe tutyo era bano mukama wange yanfunira fly Dubai nga nina okustopinga Dubai kati nemubuulira ennyonyi gye ngenda okulinnya namukubira akafaayi nagamba baasi kambodinge that type nagamba kimanyi mujja kukola ki mujja ku stoppinga no Dubai bapikinga be Dubai era he was one of them netwatuka paka Uganda e Kampala mama ng'oyinza tugenze kusiba mpeta netutundula vanira bulungi nnyo awo namalawo like 1 week
Nangamba Firdaus kati n'empozi njagala okukunyumiza ate njagala obe mugumu. Namugamba ng'ommazeemu amaanyi. Nimugamba eri emboozi gy'osiba ongamba abakumbula mboozi ki? Nagamba nina emboozi kati njagala okukunyumiza naye njagala obe mugumu. Do you love me? Nze nkwagala. Kati ate nandituuse okweyambula egyo emirundi gyonna nga sikwagala nkwagala. Nagamba Laila nti wallahi nkwagala. Kwanza ate gwe lwaki oli kumbuuza butuuzi oli kumalamu amaanyi? Nagamba nedda. Nangamba omanyi omuntu gwe bayita maama oyo sagala mwogera linnya. Maama oyo leka muyite Zaamu. Kaakati ekinyusi ky'emboozi kiikino. Omwami oyo yaliko bba wa maama wange omuto, muto wa bamaama. Yaliko bba w'oyo maama, kikoyo maama gyali, maama kamuyite Zaamu. Nangamba maama wo Zaamu omumanyi? Yangamba Zaamu omumanyi? Konze Zaamu ki? Abeera muto wa maama wo. Abeera muto wa maama wange? Konze mumanyi? Nagamba omanyi abaana baalina ababiri abakulu? Konze yes. Kati agenda okwogera ekyo ekigambo nga ntandika okulaba ekifaananyi kye nabali abaana. Nagamba oyo Zaamu yali mukyala wange. Adda ku maama wange nno omugenzi. Agamba Zaamu yali mukyala wange. Yali mukyala gwe nasookerako. Ne twawukana ne muzaamu abaana babiri. Naye sisobola kumuddira. Naye abaana bo gye bali. Mukama Katonda wange. Amaanyi ganzigwamu bannange. Amaanyi ganzigwamu. Omusajja nali kunnyumiza ebyo ndi bwereere. Ndi bwereere. Agenda okukyatula ekyo ekigambo. Kati mmaliridde njagala kufumbira n'ebyokuddayo ne bweru sikyayagala. Tugenda ngenda kuba nfumbo. Emu yange nfumbirwe, nfune ekyokukola, mbire n'omwana wange. Omusajja yanjokyaga amawulire. Nangamba era ku kyalo kw'ozaalibwa, nange kwe nzaalibwa, naye nze ekyalo ekyo nakivaako dda nga ndi muvubuka era ekyantulayo bwe twayawukana n'oyo Zaamu maama wo. Bwe navaayo nenzira mu kibuga. Siddangayo waka ewaka just ngendayo kukyala kuba nti kubeera eyo. Sibeerayo. Kyokka nayogera bw'atyo taata owange amumanyi. Taata mumanyi we musajja. Ab'ewaka wonna bamumanyi abakulukulu. Omusajja twaggwa mu laavu y'akabi. Eyanama ddala. Nabirowoozako naye ng'asigala ngamba wangamba tojja kundeka. Wangamba tojja kunkyawa era oli bwonkyaye ojja kundaba. Nze mpulira nkuwagala obe mukyala wange. Naye ng'ate omusajja bambi emabegaawo wonna abadde ampa ssente, abadde annyamba, asasulira omwana school fees. Bannange omusajja nayagala kola ki? Tusibe nika tuba abafumbo. Kaakati bwe ŋŋambira abasozi family, amazima amatuufu gali nti omusajja mwagala, naye nkole ntya? Excuse me, namu kakofu katono. Omusajja mpulira mwagala kuba naye anjagala kikumi ku kinakyo. Twamala ne tudda. Yamaana mugamba kasooke nzireyo. Ne nkomawo contract eweddeko. Njagala kudda waka. Omusajja ngamba tudda waka kusibanika. Naye neebuuza oyo maama Zaamu anaaba ategedde bino ebintu tebijja mukosa. Naye nga nze yakimanyi mukize naye siraba kukoona omwami. Wanaaba ategedde ebintu ebyo nti eyali taata w'abaana be yampasiza nze omwana wa mukulu we. Tekijja mukosa bannange kubanga ebbanga liyiseewo. Mpulira baalekagana, yangamba baalekagana mu 94. 94.
some good years there kasukede baawukana naye nga baana bo gye bali banaye enkole ntya nze omwami mpulira mwagala n'omwami anjagala kati nkole ntya ya rabbi mumpe ku magezi temuvuma mbegayiridde temuvuma. Sister ali mu kubuuza ekibuuzo. Baali bweru ku kyeyo gyasinkanidde Guy. Ye abadde tamumanyi. Beeyagadde ne relationship baagala ogitwala ku level endala beewase ebyaddala mu butongole mu mateeka. Guy lwabikkula ekyama nti munnange nno maama w'omuto oli omumanyi bulungi nabali abaana bamanyi nti baana bange. Era yali mukazi wange, maama w'omuto yali mukazi wange ddala. Twayawukana emyaka giyise, sobola kumuddira naye ng'amazima geego. Ekibuuzo kya sister kiri simple. One, tetulinawo tumujajingira nti agadde muntu mukyamu kubanga teyamanya. Ate yagwa naye mu mukwano. Kati wano njagala tukiwaawanye. Would you advise this sister to continue or to officially go into a serious relationship with this man? Era wano abakugu, basenga, bamaama, bataata, bakojja, abantu abakulu, with your experience, mutuyambe. Kimenyerawo amateeka. Ono yali bba wa maama wono wa sister omuto ne baayawukana ate emyaka mingi bazaala ne ku baana. Kakati baagalana ebyaddala. Sister oyinza ogamba sozi mondekedde ba followers bokka be baba boogera nange ngenda kuwa opinion yange male ngikulekere. Ku ground eya humanity, ku ground ey'obuntu bulamu, enengeri y'obuntu, nolowooza noga kakati kinaawulikika kitya nga kati ono maama bw'anajja okunkyalira maama anaaba mujja wange era abaana be banaaba bampitaani. Kati ebibwe bityo abantu abanaawulira nti ate nze nafumbiro yali bba wa maama omuto banaakitwala batya? Community, public opinion. Kati kyengambye nti on humanity ku ngeri ey'obuntu, mu ngeri ey'obuntu kiyinza okuba nga kirekanga ekitakola makulu mu ngeri ey'obuntu. Naye si buli bitakola makulu mu society tebikola makulu. Kino njabadde nkikubuulirewo. Si buli abantu bye bataagala nti bye bibeera ebituufu. Si buli bantu kye bagaana nti kituufu. Ate si buli bantu kye bakkiriza nti kikkirizika. Naye nziramu ne ngamba on grounds of humanity, buntu bulamu, ngeri y'obuntu, kiyinza obutaba kirungi ku continuing a relationship ne omusajja eyali bba wa maama wo omuto. Ekyo kimu. On grounds of reality, mateeka, katolo njogera ku ngeri ate enkuluko okuva ku level eyo. Kubanga oli ajja kubuuza kati menye mateeka ga ggulu, menye constitution ya Uganda, eno ya police case, wano sirabawo case kubanga wasanga stranger ekyokuba nga yali, cause it is even in the past, yali. Nobody can just come and challenge you mu ngeri eyo, mu ngeri y'amateeka gye ntunuulidde si ey'obuntu. Kakati kiki kyoyagala okurespectinga kiri gy'oli. Teri gye bali kukwata bakutwale bakuboole bakole ki mu ngeri ey'amateeka. Era singa obuuza abantu nti mumbuulire etteeka lyemmenye. Omanyi abantu balina tekisoboka. Nze gwolaba saagala abantu baŋŋamba ebyo bintu. Olimba nnyo munnaffe, olimba nnyo. Omanyi waliwo enkiiko z'abantu abakulu ezo ezitera okubeera ku byalo. Olukiiko lwe nali mbaddemuko nakati bakyantenda kubanga nabagamba mulekerawo okubeera mu biboozi. Nakati waliwo gwe mmanyi abeereyo Luweero. Omwana n'alyoka atugamba tubadde mu biboozi. Ne nvuga emmotoka ne nvuga amafuta gange okuva e Luweero ne nnyingira ekibuga ne tuula mu lukiiko. Omulenzi n'alyoka agamba nti biboozi. But I am telling you, from the day I made that statement, baali bahavinze meeting for like 7 years. Nga nzuwulira abangaye nekola kyobera mu meeting ne bagamba nze lwendijja mu meeting yerisooka ate gye erisembayo kubanga ndireka mbaabuludde. Atwale eri naawe eri. Kinali njogera nali nkimanyi kubanga even before going there ayini baali babeera mu kiboozi.
kakakati zezembere zitambulira ku humanity buntu era bwe nagenda ne bagamba kati nesoka ne bagamba ate kakati ono gwotatera kubeera mu nkiiko ate bw'obaddemu ate oli wano ofuuse kyesirikidde toyogera konze mwagala njogere tumanye endowooza yo nensituka kwe kubagamba nti munansonyiwa ne bwe mulabye ng'obudde ndi wano soogera nga segasa obudde bwange bwe nayonoonye ne mbasaasira ebbanga limumaze nga mutula mu bintu bino almost myaka giringa 7 bulijjo nga mubeera mu bino biboozi kale ne ndyoka nzijjawo kiri eky'obuntu ne ndeetawo kino ekyagala okwekuusa ku mateeka kyenva mbabuuza ekibuuzo kino ne kino mukitunuulire njagala babuulira njogera ebyali bibaddewo kubanga nze njogera ebyange olukiiko lwali tututta akabanga ng'eyali avudde okumpi mu lukiiko olwo ng'oggyeko 2-3 abaali ku ground naye abaali bavudde okumpi baali bakozesezza 15,000 okujja n'okuddayo ate nga bebasinga obungi naye ng'abakozesezza entono ne mugamba mwalimu ne yavuga amafuta okuva eruweero ne mu bye nababuuza byebyo bye nababuuza ne bagamba ne kati okusinza ku kino bw'atamala kino bulijjo mubeera mu kiboozi era kakati oba tubeera mu kiboozi kakati lwaki tebaatugamba konze mubuuza nze kino kyengezaako okubagamba nti abantu abamu bagenda ne mutuula mu nkiiko za famire no mwana kankubuulire muwala olusenga bw'ekyannamukaaka yasituse alina engeri gyanyenyanyenyamu bwe mbanga nze ndi mwannyoko nze sengaawo n'alyoka ayogera naye ng'ayogeza buntu kakati waliwo obuntu waliwo butuuka nga si bwe bukola okujja nga gw'osaazeewo obusazi n'ogamba wayi public opinion kanjiwa ekitiibwa si buli public opinion nti olina ogiwa ekitiibwa nonkwadde ate nga waliwo public opinion olumu olwoba ogenda lumu kuwangala n'abantu abo noga wayi gwate munnaye tunaabeeramu olwo n'okikola naye nze kyemugambye nti kati ekisinga okubeera ekikulu kibeera ku mutima gwo enjawulo nti abantu abatambudde nga bagezaako okusanyusa abantu abalala bawunzika tebabasanyusizza nga nabo tebeesanyusizza abamu bwe njogera bino mbawulikiranga agamba nti nsaidinze ne sister continuing relationship ye nono omwami nze namugamba amufune naliyo nga beefuna era nkakasa ntya nti bwe mugamba nti continuing naye agenda continuing naye nkakasa ntya nti bwe mugamba nti continuing naye kyagenda okukola njagadde kumutunuuliza sayidi zombi okusalawo kwe kusigale nga kwe kwenkomeredde obadde oteesa otya kuba owulidde sister ono bw'atuwadde story eno ofunyemu byakuyiga ki njagala kukwagaliza byonjagaliza katonda omulungi omwagalwa ebigambo bino bijja nga bitiisa byeraliikiriza bikanga nebirina engeri gye bitukuba mu ttooki omu oba babiri nga bigudde mu bulamu bwabwe bwennyini mu kiseera ekituufu newankubadde abalala nga bagenda obbiwulira nga oluusi baakola dde ensobi obudde bwayita naye osobola okutandikira awo okukyusa ebintu katuleme okuviiramu obwereere nga tuwulidde ebigambo bino tugende tubikozese mu bulamu bwaffe eri abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obuwala buli omu alinamu ekyokuyiga eri abaana ab'obulenzi kyamutawaana nti olumu tukulembera abawala obbasuula mu buzibu nga tumanyi naye nga tubyesigalizza tuyinza obutamanya ddi mwami ono lwe yategeera nti ono omuwala yali wa famire gye yali awasizaamu omukazi naye ayinza oba nga ali akimanyi kubanga akabanga ke yajja abigattagatta atuko mubuuza tekiri nti awo kyamugwako olumu zino ensobi zitera okubeera ku baami nga baagala okuggusa oba nga twagala okuggusa ebyaffe ne tutalowooza ku ludda lulala ekisa ekyo kakitukoleko tulowooza nti bikosa bo bokka naye nga naffe indirect oba direct bino engeri gye bitukosaamu tukyusa okutufuula abantu bweyagala omwoyo waayogera naffe ne bulijjo mu ngeri ez'enjawulo kwebyo bitugwanidde okutwala mu maaso ne tutugwanidde okudropinga tuwa amaanyi n'ekisa ekikola ng'okuyitako bwe kutugamba mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabye ndi ose amen.
nsonyiwa okukutawanya munange kale okukumanyira nina obugambo bwange kusabye obuwulire iwerako ankwetegereza kyenzudde mu ggwe kulaba muli olowooza gy'abawala abalungi ntoko si buli gosanze tyoba olina kukwirana nze sonyi zaali zampamba nga tokukikugamba naye noke nkulabyeko kankyatule oha so gwange guli mukiya nnene tobasagala kuva woli yadde eddakiika emu bweti abawala besisinkana nkumu z'omutima gumanja omutwe omu yekwata wanja obwongo lukulaba nnyabo ne bwesiba ogwange guli mukiya nnene kale maama obedda ndiwamiza nawe odaba tujja kwonoona kadde mugumugo kanfuna atuwa ssente z'embukolo tokola ensobi n'olekanze tina n'ogenda ne bali n'osuwa omukwano gwo ogukulukuto kukira emigga gy'ettololo ze gwe nalotanga fainale katonda kumpadde tewibuuza bibuuzo nkumu ansa ziri enne wange tina kyamuvamaya kati omuntu yasinga okundeetera okumanya nti newaffe wavaayo abayimbi yali okuddi wipolo kubanga teri ataaluzina olwo luyimba Dennis naye n'omusajja tuzeeyo okuddi Dina kati bagamba nti simanyi ba twakutegesere tugamba bwe tunakubuuze Dennis katono nnyo simanyi baba twakutegesere tugamba bwe tunatuka okubuuza ebyo tujja kubuuza ebyo era yogera wipolo baba mbagamba nti twabitestese Dennis tugenda paka mu beat kati eno tugizimbira wano paka we tuyingira studio Christina mwagala okufa tokola ensobi n'olekanze tina n'ogenda ne bali n'osuba omukwano gwo ogukulukuto kukira emigga gy'ettololo ze gwe nalotanga fainale katonda mumpadde teweebuuza bibuuzo nkumu ansa ziri enne wange tina jangu tokola ensobi